Kats bamugoba ku stage nabagamba omanyi temumpuliriza nembagamba nti buli alwanisa alien skin beera ng'olina kyofiirwa tosobola kulwanisa alien ng'olina kyofiirwa ekintu ekyo nakibagamba era nagamba Kats bajja mugoba ku stage mujjukira njogera ebintu temubitwala serious nabagamba nze nalokerawo okulwanisa alien nembagamba nti mwenna abalwanisa alien skin nabibagamba wano you don't take me serious Kats namugaba bajja kukasuka ku stage Kats namugaba bajja mukuba ebinnyo babijjemu nabaga tusobola kulwanisa muntu insigwe yagala nabaga tusobola kulwanisa muntu ng'abantu bamwagala alien skin ajja bakozesa ensobi nze nengerera wala am I intelligent nabagamba mwe ba Kats mugenda funa ebizibu tosobola kubanga oli MC ate ngo kati kyoyagala ogamba nti abateeka sente mu bivvulu basobola okulondako ku alien skin ne Kats era bajja kulonda alien kubanga yaleeta sente kati Kats nammwe mwenna mukitegeeri tosobola kulwanisa muntu aliko favor Kats bajja kukasuka Kats oli mulwadde sirimu yakumalayo dda Kats lwaki towumula lwaki tova mu ntalo n'abantu naye Kats ojja kukozesa abantu ensobi omuntu akasuka ku stage okaliraawo bulandi ogitta Kats kati Kats todda ku stage ze batakuyiseeko nagamba Kats ojja kufiira mu firimu eno tosobola kulwanisa alien skin right now kubanga yakola sente nze nabivaamu nabagamba nakibagamba wano mu video zange nembagamba tolwanisa alien skin ng'olina kyofiirwa alien skin yeetaaga abantu who have nothing to lose naye kati oli presenter ne stage tebakuyise kakasi oyinza okusanga babadde tebakuyise abantu baagala alien skin gwe oli awo banyumiza bibuzi why don't they slow yawe era DJ Nimrod yakutunu gola Nimrod bamukasuka bw'obanga oggula olutalo ku bannansi waliwo omuntu gwoggulako olutalo ng'oggula ku lutalo ku bannansi gye bayita Uganda toba na mirembe Kats yaggula olutalo ku muntu omukyamu oyo omwana alien skin nze kyemutyako siti alien ng'omuntu naye abamugoberera omanyi tosobola okuggula olutalo ku muntu omu naye ng'ogudde olutalo ku bantu 5,000 nze Junior bwe neekyusa ne neefuula manya there is danger ahead yesikula nko kintu kya busiru nabagamba twalwanisa alien skin nga tetupimye those are the repercussions era Kats weebaze Katonda nti bakasuse bulungi omulala kasuka n'okala oli obayingirira alien skin yaddako kyekyabadde kikuleeta lwaki tewaze bifo alien wandizenga amaze okuyimba ebbugumo lingi hit up abantu basasudde sente ze balaba omuyimbi Kats ekyadde kikwogezanga member parliament kyeki abantu bakoowa ne lwaki temutulako ewammwe Kats emyaka gyejo gibawuubidde akatambala exit the industry your masters no more Kats omukanyuka ku stage kikulaga generation kati mpya Kats waliwo oyo yatuuka nga mu butuufu toyinza mukasuka ku stage kati bamukasuka what does it show you temwayinvestinga you have failed to invest Kats gawa biwumula this is now time ba Kats mbadde mu industry emyaka 2 start exiting the industry osegeera abantu kati abaliwo bapya temukkiriza mazima alien skin yaliwo ate ajja kujja n'ababe nga nammwe entalo z'ababebekulu ba Bobi Wine we zaabaleeta n'alien skin naye ajja ne bapulizenta babe emyaka 2 social media ekyuse kati aboogera ensonga balala politics yali wa kusiba masuuti ne mutula mu tokoso leero abaana boogera ku byobufuzi nga balya miyembe mu buti politics takyaliko mbuyambala essuuti simanye olabike simanye image leero bannansi babyekwatiramu ye revolution Bobi Wine yaleeta buli omu ndabyabufuzi
atunda engoye munnabyabufuzi, atunda amayuni munnabyabufuzi. Everyone is now a politician. Kati KATS ekyo kibayigirize. Nakugamba tuve mu lutalo olwo mwatubazisa bubi. Nenge ekyokasuka muganange MC KATS kyo kinnuma naye nabagamba. Nembagamba buli avumya alien skin ojja kisasulira. Nga alien skin takutte nako. That's what they call public. Public kasite kuli jekitinga. Nze tamale tumya public jedda. Nti abantu kati bali kuki nange jenzira. Nze sifirwana na muyaga. Alien skin is a storm. Va mukubo. Muleka yimbe yali kaja kukakana. Alien skin alinga mata. Bwe gabimba totekayo face gajja kocha. Alien skin alinga buji we butokota debali. Kati atokota. Omanyi KATS ebintu ebyo bye mwerimbika mumbu mbusibanyaze KATS banankwatako bandabe kati bakasuse gwanga teryatambudde. Okay, KATS you were thrown away. Parliament yagaddewo. Mwina self importance ye baleetedde obuzibu. Okoze muli bakitalo. Alien skin yadda ku stage okutta omuzindaalo oyasama. Wabadde bagamba biki KATS byota tugamba ng'emyaka 2. Gwadije maso omulabawo. Ono mukwano go Roger wamulabyewo. KATS tujje ko olugezigezi. So KATS the body. You are sick or inebizibu. Vamba yaga. Ebyo gende eri mu Serena. Jojo ya testing 1 2 isme MCKATS aba Serena be bakutegeera. Bano basasudde sente zaabwe bazze kulaba ainaka kayimba alien akamuletera nsaba busabi nkube pate mama nsaba busabi nkube pate akakayimba alien kajjanako basaba bakuba omuziki okutte microphone. So mugana nge MCKATS waliwo entalo z'olwana. Defeat is not a weakness. Okuwangula si bunafu retreat. Nze kigamba nnyo abantu tolemera ku kintu. Nze nakuba alien skin siri muddira mu week 2 waba teyagwa nze yali omusiru. Abantu abamu kiyige. Defeat is not a weakness. Kiriza na America ekola ensobi teyandigeze mu Afghanistan. Even superpowers make mistakes. What about people? So kati ekyo kituyigiriza abali mu media nti bwe tuba tuddamu okulumba omuyimbi, let us have facts. Kwali ene skin twali bakyamu, we were defeated. Era nina TV gye manyi nnyiniyo yaganye ba presenter okuddamu okwogera kwali ene. Akitegedde kubirako mukama engaleeza amaanyi. So n'olwekyo my brother KATS, being defeated is not a weakness. Those are the repercussions. Bw'owangulwa olutalo KATS abantu adde bakwagala. Era nga mukola nights ne mujjuza ku KATS rongi sibanya wa ku fame. KATS you were a brand but you made the mistake. Bakuyingiza mu lutalo olutali lulwo. Nze nendulaba nendi treatinga nze Junior nebuusa. Manya nti ono w'amaanyi nenzire ebbali.